Kale oli ku mukutu nange grow na MC of course ensonga za kafiro zigenda zitambula tezinazikiza yadde nga maze emyaka 20 bukyanga bamuziika naye ensonga zikyaliwo ddala mu baana basinga okuba nga ate ensonga zino bazizuukusa ndina omukulu muganda wa kafeero omugenzi saawa eno mukulu mugerwa ate okumubuuza eno abaana bazze bangi tulabe ku baana abajja neggulu tulabe ku mwana omulala yazze ono yazze mawulire osanga mu ndeejo gye muli waliwo abajja nga tebajja mu kamera nenga bangi yes ku masimu na buli kimu kulya ku bantu lwaki abaana bakyakivako ki otyo mukamange bali kumpa mukisa kwogerako naawe manya gange manyi muganda weyanjula amuto mukunya Joseph Mugerwa muganda omugenzi Paulo Kafeero mundako mulundi gwakusatu amwe nti nze mugalanda waabwe mama ne taata gwe mugalanda mama ne taata Nantongo Paulo nange mwali abaana basatu mama kati mpozi side eri nende muganda wange mutaata yetugattawo tujja tugatta taata kakati wano mama ne taata abaana ndi musanyufu olw'ensonga ffe twatuuse ku kikola ki ku kinyusi abaana bakya kuli twalina abaana 26 be mwatwala last time naye kati abalala tubeera ku simu nga tuli ku simu waliwo yeyita waliwo yeyita Dembe pastor ali alina ekyaki wakiso mukubira essimu nomugana kulabako kubukedde ng'olaajana ebiseera by'emabega kibiki naye mbadde njagala ojje ku musaayi naŋŋamba nabadde nva Zambia simanyi baasi nenfa ndi mu kkubo naye nomugamba kweka sample bweziri kuba bawadde omukisa Dr. Belawanga yawaddeyo emikisa myezi nga 2 abasobola okujja kati abali ebweru bikika ne waba omulala gwe nakubidde gundi ono weeyo gundi weeyo Jinja omusawo wa bisolo naŋŋamba ndi bize nesawe eno ndi Kenya ndi ku mirimu tajja yasoma naŋŋamba naye yabadde nga nkubira ankuumira awo kati yaŋŋambye nze ngenda kujja ate wemba ngudde nze sinenya mmwe nze nenya maama wange ayagala kumanya kituufu naŋŋamba ate nze sina kyenjagala kuba nze nebyange byenneekoledde naye njagala kukola ki kumanya kuba afe tetukukyabi tuli kumanya musaayi ki waffe kuba naffe tuwanga tulina dokita mu famire yaffe naffe kituzaamu amagi namu amaanyi kubanga abaana bangi bazze bangi abaana bali awo abovunaanyizibwa abakola mu gavumenti abaana bafunye emirimu ne bagamba nese Katonda nnyamba ddiini enebaleeta nga baana mwe muli baawano kijja kuba kikozeabamu kwabo oyinza olowoozaamu nti obali abamu bajja balina ebigendererwa ddala maybe okufunamu na buli kimu ekiryawo okirowoozaako oti kankati tewali buzibu olw'ensonga ne webajja nti ebiriwo bisobola bagabanyizibwa omuntu omanyi naye kaba kagalo kano omuntu n'afunako kaba afunye naye ng'afunye amanyi kano kaali ka taata wa tiwaba buzibu kuba waali nga yettaka ddeni omwana obulwanga bantu buli omu afunako yiika ebibanja bingi ebyebintu ettaka eryo liraba liiko kaveti batematema naye liko kaveti esobola okudda oli neyagula ekyapa kyaliwo ekiriiko ka kaveti naye oli newayagula aba yagula mpewo ebintu bya bulijjo bikomawo ebintu byonna ebyatunda mu nsi bijja kukola ki bijja kudda era baagula waliwo negulina kawuninga emabegaawo nga yagala kugula yagula namugamba naye gwe munabasasula mutyanga nabadde tekinamala na myezi naŋŋamba nze ate oba banguza musaayi gwe yeegunguza baana buulire banguza omusajja nno yanduulira naŋŋamba tukimanyi bulungi oli muganda wooli n'ebintu si biki si byo tebikwatako nze nedda sigambye nti mbyagala naye oluusi wayinza okubaawo n'abalala abasobola okufuna ku mugabo ogwo ne kutagenda sayidi emu yokka naŋŋamba naye mbadde nakakyogera nga tekinamala ndowooza na myezi 6 zino sida zino zikola ki nezitandika ngamba baasi Katonda yeebale kinalingo bakikoze ani atunda mu baana abo nsijja kwogera nze manya g'abaana naye ngo bamanya abatunda kati ebisigadde tuli bimanya kasi ebintu ebyo process zikola ki zitambula abatunda amamanyi naye sigenda kwogera mu kamera bwe kibakwata nga abatunda then ezikomyewo tebalina kakwate ku kafeero mugenda bakola muti just in case bikomyewo nga tebaliiko naye nga bebamu ku batunda ebyo byonna birimanyika mu maaso wasobola kuba family tuli bangi simanya buli omu ndowooza naye byonna birimanyika muki
kama sife tusaba busabije ni ekomeo ate lete kubana ayeme kusuula nnyo kubanga ogaye mubetaaga tubetaaga ereme basula saba busabi abanenga baji abanaga baji banabeera okuba bakulu sikana nti kati kamenya kayavula kagenda kudaza bana bakulu bana beto balinga bukanga gwe wala abawala bafumba bagamba bawala bateredde mu bufumbo bw'abasajja sajja ngamba njagala kujja naye onoonya gy'omutwala tokola ki waliwo question nga gwe bawo nkasajja wakugamba njagala kukola ki kukyala naye ontwala wa olinaganaga awo yewali question awo ewali obulumi kiri mbawala era ekyo bakyogeddeko amba twagala oleeta abasajja netutuyala gye tubatwala ekintu ekyo kiruma kambuzeemu kati naawe omulenzi ozadde naye nga omwana akubuuza obujjajja bwaffe buli wanga tobumulaga ekyo kikulu ng'ovudde ku kyebintu ekyo kikulu nnyo ekyo kakati kyembuuza mwekirala kidde mu bantu singa Balamonte yavaayo okulaba nti akwata akasente nga mukwano gw'omugenzi mumwayina w'enteekateeka eyamwenga mmwe ddala abaana nga bajja gye muli abaana baalinga bajja mukamange ezo sente nnyingi nga tetuzirina sente kubanga Dr. Birwanga yatugambye tulaba nti bino byadde bagamba musima miliyoni gundi musima yatuwa miliyoni 18 sima yatuwa miliyoni sente nnyingi eziri awo kubanga takoowa kuleeta kino kati amalalo gwago bagazizaawo bino biki kati takoowa kuleeta sente nnyingi era Dr. Birwanga kati DNA yennyini yakoleddwa laboratory za mirundi egi ey'ennaggwa neyawandegeya kakati awo Dr. Birwanga yagambye miliyoni ebintu byadda byakafero kwantu biwedde bisirise banamawulire babijjeeko engalo n'amaaso n'amatu bigenda kukola miliyoni ziwere miliyoni 2 mwebaze nnyo gavumenti ani agenda ozisaamu miliyoni 2 gavumenti bala muyali olwedde bazibawadde weziri weebiri zonna weziri gavumenti yateekawo accountability ekyo kigwe ate bwe kiggwa ne mudde era ate tusobola kudda ate tudda ki waliwo okuggwa bataddemu ebibiri ne mukomawo nti ate waliwo abazaabalategeeza yena era atajja tayimubabawadde chance ebola myezi 2 ku 3 bajje bonna bajje kati waliwo time wetugenda okiggala nti bana tukiggaddewo totawanagenda ate twataddeko kano bakawulirize ebbanga letunaalimaliriza nti kati ebbanga lyebyo ebintu biwedde tukusange nga weyita mutabani wa Kafere omuwala wa Kafere ekyo bwe kiggwa bw'oba okyaliyo totawaana sirikira eyo munda manyi babyeyambisizza nnyo eyo ne bakubirako ddiiru zaabwe eryenera omusajja olivuga omwana alikolerako ddiiru n'afuna kyakoze eki kuba omusajja w'amaanyi kyafunye naye toddamu bwe tukwatako munda poddamu okwogera nti mwana wa Kafere nga tuze mu period eno gye bakuwadde tukuteeka munda kasi toddamu tukuteeka munda naye period twagibawadde basigale nga bajja tubaaniriza era tubaagala nga bwengaye nti eno ne tuyamba ne batuleetera nga baawo banesanyu lijja tutta era eri bapate era mujja kujja nga tumaliriza mu kuzikula omukulu oyo kyayisa kitya abantu ddala mu abantu be kyabayisa kitya okumuzikula okumuzaata okukebera nga waliwo abaana bayinza okuba nti nga Mr. Kibu yagamba nti basobola okukwata abaana abamu ne mubaggyako eddagamuntu ne mutesitinga abasigaye ebintu ebyo byonna byatulibwa mu miitingi bonna bambi ba Mr. Kibu nga bagamba kinaaba kitya okugjayo omuntu baluuna bawalukaga bagana tukana ogamba bannange mwalikoze muti mukole bwe muti mukole nga buli omu alina ideas naye nga all along myaka giri 19 saabiri nga 17 omwaka guno ogwokutaano yawezezza emyaka ki 19 ng'ali muki ng'ali emagombo kuba yafa olunaku lwali lwako emuziiko olwokuna 27 mwezi ogwokutaano kankati bonna nga bagamba bane tekisoboka kati jjukira badokita baatubuulira ekituufu nti mujja kuddira oba ggwe mugerwa ne Nantongo mwoyo omusayi muguteekemu abo abaana DNA kuba omwana ajja beegaana jako yotabangako muganda wani wa taata bwe banajja nti bonna gukwataganye kino weneyo bagattira basobola okugatta naye okumaliriza entalo zino zonna badokita bagambye okumaliriza entalo nti wali deni ejjasuula abaana omwana atajja kubeera contented etagamba ebyo atuuke n'okwegaana nfuna bulungi kankati ne bagamba bwe bati
amagumba ge galina okugibwayo bakikolera mu ekyo kikole kigwe amagumba ge galina okugibwayo bakikolera mu ekyo kigwe era kintu kyakoze kyawedde nebaza nnyo era esinza nebaza nnyo okusokera ddala bannamawulire mwebale mwena mu bitongole ebyenjawulo medias ez'enjawulo abaana bali ku social medias mwebalire ddala mulimu ebiruma olina kukuba ekigambo olinayogera ki naye kimanyi nti buli kimu kikoze eki kiteredde Balamu mwebaza waliwo abamwogera obi waliwo abamwogera obulungi naye ovanga ku muntu nga yali mukwano gw'omubulamu ate n'ofeera n'asigala ng'akulaga omuki kyabujja abantu balekawo abantu n'amayiro biwedde naye Balamu abadde yaleka enfunye omukisa luli kyali kisobola nga olwensonga saalina ssente zaakyo nali musajja mwavu naye kati wemba nagenda mu gavumenti nga ninawe nsobola basakira nali notereeza ekintu ekyo kyoba yakikozesa kifuba ayogera akole ki ayogere naye kino ekintu ky'omusajja kikole ki kitereere mutufu kyateredde mwebaza nenebaza nnyo pulezidenti ya Museveni kuba yerese ssente ezo nenebaza nnyo Balamu akoze connection yeyo kuba nti president atuwa ssente ezikola omukolo ogwo naye sookera ddala bannamawulire mwebale nnyo mwebalidde nebaza nnyo muganda wange Nende yeebalire ddala oyo mwana oyo tugetta taata naye olaba afuddeyo mwebaza nnyo yeebalire ddala nebaza nnyo Ssenga Nantongo tujjumbidde okulaba nti ekintu kikoze eki kiteredde naye kyensaba geni eggwe leeta abaana abo nesi kyesaba ebigambo bisembayo nga tumaliriza sembayo yebyoga nti nebaza bannamawulire nebaza bwebaza nze nebaza bwebaza nakusaba ddi naye kundetera baana abo nebaza bajjenga bonna bammwe nja kusanyuka tutandika okwanjula abawala emasaabawo nga batuleetera abasajja ofuna bulungi ng'abazeeyi kankati tujja kubanga n'entalo zijja kuba ziweddewo katulaba ekivulu omwaka oguwedde emanyi eky'omwaka guno kibadde kigaanidde ddala kino ekyokumujjukira lwa ntalo naye nga ekintu ekikolebwa buli mwaka kikumye nnyo erinnya lya Pawulo mu bantu naye lwa ntalo kati awo tumanya nti omwaka oguwedde tutuula bulungi era ekivulu ekyo nakikola ku luno nekigaana naye akatono akaaliwo nakabawa abo abaana nakabawa ku luno abo bonna sayidi eyo ekayana nabayita nembawa ssente ne bazikola ki era ekyo kuba Balamu yaŋŋamba yali Canada yali akisibye nga ssente z'omusajja zigenda kufa atansibe kuba promota yaŋŋamba ziwe nali ntandika oteekateeka ekintu ekyo aŋŋambako nti famire yammwe erimu ki entalo nze njagala ssente zange zentaddemu biki olwamala Balamu ne mwegayirira ne musindikira ababaka ab'enjawulo ababaka n'akikkiriza era olwamaliza okikola akaavuddemu akatono ke sijja kwogera mu kamera ng'oli agyeko expenses nakabawadde abaana okay kale mwebale nnyo okubanga kwe muli katukomaawo twezuule next time when you see me